gwe na yuti aliyeyo bro njagala obeeremu n'obwongo lwaki omuyimbi yala andagira batasose kuba oshegedde lwaki agamba waswabawa muwerewo soka obuuke shegedde woli waliwani kuba ennaku zino amasimu gajja tikitooko ojja kuba omuntu wuuku oyo waswabawa muntu yeebase kamera ekulabye osegeera gwe geto yuti ali eyo kamera ekulabye ogusale muddeko aliyeni kuba waliyeni simu enna nti abamutambulirako musulayo omala omuntu afudde kamera yo katambudde ku tikitooko wonna geto yuti gwe beeramu bubeezi sajja kuba okuteeka ku gaadi aba yakutya omuyimbi okuteeka ku gaadi aba yakutya anti kali kenkugambye kubanze kati waliwo n'omuyimbi gwe nalabako ng'ate batera ku gaadi bamanyi n'omuteeka nnyala olwisa omuyimbi ateeka abantu ku gaadi naye nga naye atyo bagambako gwe naaliyo nga bakubye tojja loopa muyimbi kuba tojja sobola kubiisana naye tojja kubiisanya naye segera abasajja ajja balaba bagusala omuliro oliyala olwisa essimu yabuze ya $300 bagakuwa ogusale ne bw'okwata oli yennyini yakkuba naye kennyini okakkana oba omusobola kubona bo tebalina nnyo ssente era kiryawo ssente ffenna tuliyala bageto yuti 5 segera ffenna tuliyala basegedde amulamaliriza obutamutegeera bangi nnyo waliwo babokisa nno bangi abatamanyi kukuba kaafu bangi nnyo kuba kafesti bintu bingi mboto kuluma machupa keeki samba kwale kikonde samba luma ye kafesi ati kobula tabisobola ebya kaafu kyovola era bayita abaniga abalala bagibeereko osegedde bakafesti yabeera wamulaba ye yabeera nga akusaza busaza abantu kyo muliro ekirala abayimbi bano beetaaga eggaali kwatoba Uncle Bebe bulijjo abeera ne kobulawe n'owemmundu naye yatuuse n'agamba Shaba baani ba Tyson mujje tugiggale ebeere solid kati kya babbayi bange bebagiriko ssebo Shatta Empire kwetulya nti tuli kasubi mukiko negwe kawanvu baba enkuba wetonnya kiba kiti amazzi tegajja gonono tegaggwera eno kuva waggulu eyo wansi gatugattiramu eno nenga happy new year tulina champion soko wabuzeeko yo baganda bange mwenna timu Shatta naye nga kiri kitya bammeni mwana mwenna abali bageto yuti mwenna okusinga yo big up kiri kitya champion wali waddeko kugaliza basajja gwe waswabba era bakumanyi naye bayuti babuulire nti okubeera n'omuyimbi olina kweyisa otya kiki olina okukola nakiki otalina kukola at least gwe bayinza okuwuliza namanya nti Champu aba ayogedde ze bayuti kyenyinza obbagamba gwe na yuti aliyeyo bro njagala obeeremu n'obwongo lwaki omuyimbi yala andagira batasose kuba oshegedde lwaki agamba waswabawa muwerewo soka obuuke shegedde woli waliwani kuba ennaku zino amasimu gajja tikitooko ojja kuba omuntu wuuku oyo waswabawa muntu yeebase kamera ekulabye osegeera gwe geto yuti ali eyo kamera ekulabye ogusale muddeko aliyeni kuba waliyeni simu enna nti abamutambulirako musulayo omala omuntu afudde kamera yo katambudde ku tikitooko wonna oba oli wano ogusibye nga bakugwira tebakugwira kukuzzawa waliyeni bakugwira bakuzza ku poliisi enkeera biki fayiro zikoleddwa mwalina linotta omuntu mada case kooti bikyawo bayanya abaliyeni abakubidde ku biddawa abasajja oba kingisawo oba bidekulu bamugamba oneka tuguwunzikiremu ki muye tugusale gwogenze emida kategeera segera wena geto yuti aliyo webeeremu segera naffe tubeera ku bayimbi bangi segera nesi buli muyimbi nti omubeerako nti wakyankalana nawe olina okyankalana asooka ogusale omugabe muzeeyi tukoze tutya kikole kino bwe kino bwe kitulabe oba tuyitawo osegera webeeremukko nawe yogeramukko naye toli yakitinga naye oluusi bamanyi obbatyamu anti ngagamba bossman we naamugamba kanzije kalimu nenga nsigadde obweru omugamba kansigaza n'ekitibwa kyange si buli vumbi nti yenna nti alina kuva eri vumbi okutya olina kukuba bantu ebyo byali byadda ate nga ne security entono kodo kimanyi nti waliwo abasajja abali muleeya nga buli omu agiyina emmundu watawo mukuta
n'obbiramu omusajja ng'oba aliko n'ekyengekye n'anyega n'agijjayo n'amansamansa bakubiddemu n'abatabiriimu osegeera enkeera biba birala Ghetto Youth gwe beeramu bubeezi musajja kuba okuteeka ku gaadi aba yakutya omuyimbi okuteeka ku gaadi aba yakutya anti kakaliko enkugambye kubanze kati waliwo n'omuyimbi gwe nalabako ng'ate batera ku gaadi bamanyi n'omuteeka nnyala olwisa omuyimbi ateeka abantu ku gaadi naye nga naye atyo bagambako kale kiba omuntu kwogerezeganya oshegera nti awaswabbawa kuba omuyinza otuuka abantu omusajja n'agamba awaswabbawa saagala abantu kunsemberera nemutuuka abantu omusajja n'agamba awaswabbawa abantu bakole ki baleke bajje bambongeko gwe olina kukola kyomanyi mu bwongo bwo Ghetto Youth oshegera ne ba Ghetto Youth ffenna abasinga ennyo abali ku bayimbi tebalina kintu kyakukakkana n'omubuuza bosi kiri kitya osegera olugambe kwatirawo otimbiddewo bwotimbye tomanyi bwasula tomanyi yalidde ekyo segera tomanyi yaani akakoze tomanyi yaani bana babakulu bangi bali mu bivulu bwekiri nga bazze okunyomerwamu omukubye bakulayo ku TikTok kuba onna abakubye ku TikTok kwe bali balabika kigundi yatadde ekikonde segedde ali gundi yakoze kino yakubye etteke mwenna amanya bakola ki bagamanyi twetimbya buli muntu akutte essimu yo magumba yali ku stage naye olajja kwebuuza nga wogambye nti kamera TikTok buli kimu obujulizi bwe buli lwaki tewakwatangayo muntu omu nagamba nti waswa tukulabye ng'okuba yangu fayiro yino mu kooti asibiddwa bisigalaawo biti ati bisigalaawo naye omuntu aba tagoberedde akubiddwa baali yeni abo bakingisa abo baba bebekulu ogenda mumulopawa abayayi ba bebekulu gwe kyogamba nti bw'ofuna obuzibu tolopa muyimbi ng'oli akumanyi loopa oyo olina loopa oyo ng'omumanyi kuba oloopa omuyimbi era bajja muyita baguwunzike osegedde olinayo obakubye waswabbawa yakubye abadde ne gundi bajja kujja era bajja kukwata waswabbawa tebajja kgenda waali eni osegedde mumanyi wabeera nje owe bajja bakugwira tebajja kukubira n'alieni tigundi tumukutte bagenda owulira nga bakuvuze dda ndi bamuvuze oba ali ku poliisi ekatwe biki ekibadde ndi mu kivulu kye twabaddemu osegera obutambi bwafuluma yasooka okunkuba ekikonde kitegeera nga n'akatambi era naye akalina wali eri ng'ogendayo kitegeera baitha ate kiba kijja kuyamba kijja kuyamba mu kusala omuliro gwe naaliyo nga bakubye tojja loopa muyimbi tojja sobola kubisana naye tojja kubisanya naye segera abasajja ajja balaba bagusala omuliro oliyala oluusi essimu yabuze ya $300 bagakuwa ogusale ne bw'okwata oli yennyini yakkuba naye kennyini oba omusobola bona bo tebalina nnyo ssente alina ssente ffenna tuliyala ba Ghetto Youth 5 segera ffenna tuliyala segedde kyalina waswabba wano tuwayaawayamuuko mpolampola Ghetto Youth lwaki bali solid nnyo omusajja omuvubuka akuba bakubye abawuba babayita bawuba bakanyama bakanyama bambi sigamba nti kintu akibaba bakubye nti banafu bakanyama okusinziira baba ku mulimu gwabwe ate bo balina uniform osegera tuyira kyobulaba mugambo wawuba bamukubye yaali ku mulimu ate mulinya stage nga muli bangi osegedde ali omu wano tomunya stage nti muli bangi ono namuvaana nakolaki osegedde teri asobola kuyimirirawo nagamba enyumirawo nwane n'abawuba 10 oba 2 era kigaali naye lwaki bakanyama babayisaamu nnyo amaaso tebalinaamu kiki bakanyama nti bo batraininga kukuuma si kulwana kuvimba ayambadde uniform ye osegedde avimbye bosi amutegedde neffe babokisa osegedde tuteerawo mangu emikono kale abaniga osegedde bakafe Steve kuba yakimanyi kanyama oyo singa amukwata bwati ayinza obutakolaki ayinza obutavaawo kyola ye wano kugirirawo bweti n'ateerawo kategeera nina kanyama sseba baalikola muganda wange nga tojja nnyo kati nga kobula
Kobra aliwa owa bebe Kobra yakikola naye gwe walabe yalwana ku King Saha yana yali mu gusala omuliro ng'abasaza omuliro kyegedde yalwana aliwa Kobra ate yalwana yali mu gusa zira atukane ku King Saha namukisa namugamba bikigwe muliko nenga wetwogera mu bantu abali bounce bali professional yo Kobra ate naye mulalamu ali fit nnyo kuba mulwanyi atakiruddemu ebbanga mulwanyi jasiba bintu bibiri waloba Kafest Kafest soko munnyonnyola amulamayizo Kafest bangi nnyo waloba boxer no bangi abatamanyi kuba Kaf bangi nnyo kuba Kafest bintu bingi mboto kuluma machupa keki samba kwale kikonde samba luma ye Kafest ati Kobra tabisobola ebya Kafu chovola era bayita abaniga abalala bagibeereko osegedde Kafest yabeera wamula yabeera nga kusaza busaza abantu ki muliro ekirala abayimbi bano beetaaga eggali kwatoba Uncle Bebe bulijjo abeera ne Kobra we nowe mundu naye atuse n'agamba Shaba baani ba Tyson mujje tugigale ebere solid kati kya babbayi bange bebagiriko bebagiriko sebo ngate kyali kikambwe kati emundu tekyasobola kati gali baniga yabasobola okuggala kwa Bebe nowe mundu amulina wa military naye mu bantu nga abangi mundu kabaka wani era walaba abasirikale banyinya bali mbivulu backstage nga baziina ne mundu mu bantu abangi kabaka wani naki basirikale basinga okutya sisi mu bubi naye nti bo balaba buli kimu kigenda maaso naye nasigala nga ayimiridde waali anti kati ajja kwogera kituufu ajja kwogera babaawo bataasa osegedde n'atawuluza abeeno n'abeeno kyalasobola kukwata ku mmundu yekolaki kuba wakuba essasi nga limu akatogo kaba kagenda kubeera kaki kangi oluusi alikubye oba alikutta omuntu naye oluusi bamukubyemu ekikonde anyiize kyo baba batraininga nnyo n'okukkakkana osegedde anyiize agijjeeyo akokiza akubye omuntu essasi oluusi likutte mulala yamukubye sigwa akutte misango gimugenze mu vvi sajja tubamuggyeko nerankaze kyolaba babaawo mu kukkakkanyawo kukakkanya bukakkanya gunte mulwana avayo ku stage yetwogere kusegedde ebyo bibabaako baba tebatidde mu kulaba okukoggwe nga ggwe champion waddeko mu byabayimbi mu byaki bolooza omuyimbi oba omuntu yenna yandeetaze okubeera n'abamuggala eggaali kale tukiyite tutyo bro omuntu yenna mu bulamu singa afuuka owakabi n'abanga amanyiddwa abantu abawere miliyoni 2 abantu ba miliyoni 2 si buli omuntu aba akwagala kyolwa omuntu abeera ne security naye waba mugagga atya nga aziina era waba tasobola kubeera na muntu amuggala agenda na signing emmundu nomanya nti omuyaye aba nemmundu tetujja mulumba tutyo nti omuntu aba nakuuma si buli omuntu akwagala bantu osobola okubeerawo nga olina okubeera n'amaaso amalala tekyokunywa kyange nkiwumuzza wano osegera ono asobola okumbeera ku kyokunywa kyange tewali akikutteko omuntu basobola okukuwa obutwa basobola okukuba eccupa nga tolabayo naye obayo omuntu abeerawo asobola okuguggumiza osegera si byafujjo nti njabeera n'abantu ngaana osegedde abantu ngaana bayingire wooteri y'omusajja mwogenda osula kyona n'abasirikale abalina ababakuuma ab'emmundu basula bweru mu ttenti nebabeerawo togenda bayaye bonna bayingiza wooteri yoli tutuukira ddala ku kisenge omuntu yenna ali yasobodde yenna ow'amaanyi sita alina okuba n'abamukuuma naye si kigaali kuba ekigaali kikola ensobi nnyingi gw'oli omu naye ate bonna gwe abategeerera tusagamba gwe angeze gusale gundi gusale wasoba mulete kuba ali wala amaze okuba segedde nosirika segedde so kubera n'abantu bonga batano osoba nnyo bane tugenda wala naye kino mudra mwagala nyo mudra yalina abasajja benga bana basatu baba nabo alina mangerewe waliwo n'abalala abamubeerako nenga solid bali solid ngate bakikola bulungi nga tumaliriza ogambye nayo fight tudde nnyo kukatiko ku fight yo yaddi olwana nani no opponent tunamufuna bulungi naye nzobera mu gwokusatu
tanaba kujja opponent tanaba funika bulungi nabera mu goksa egenda bera mu goksa nali ngenda lwana basti omumanyi mutyaba basti wao nankulabi kansala agenda kwesimbawo n'atya fight omanager ne bagamba ise tumulya kawana leo twali tugenda lwana musipi kuba yagenda kwesimbawo abikole ki abiveemu segera ensika y'ebikonde eno champion wakamala mu bbanga ki mu kariya yo banga sidde meka nga 15 n'okusinga twalwa nnyo kwamaca maca tudongowaza nnyo tulema okukola likodi waggulu eno pozi amaca boxing eriwa ng'olwanira ggwanga ng'olwanira ggwanga kubeera captain wa bikonde notajjako eno mu business webikonde business bw'otuuka ku pro kyola n'emyaka gimatalinga amaca batasasulwa kiba kitya amaca aba asasulwa naye amaca taba na manager nti ngenda kusayininga omwaka bwe guti pro yayina egundi tingenda kusayininga omwaka ngenda kusayininga emyaka ena buli kimu nze kukolako bugambirwa nze ndi pro waswa ebikonde bino birimu ssente Uganda wano Uganda ng'oli pro kati kyenyinza okugamba bageto youtube abasinga baboxer tebeefasa oli boxer tebagala nnyo kwefasa yamanyi champion naye obadde okimanyi nti abantu ba wansi bano bageto youtube batukola mu butale bawagira eŋŋoomi bw'otuukawo kati ng'ekasubi mu katale ku bbawala kata n'ogamba ne waswa bbawa alina ebikonde bantu 10 ne bagula tiketi ze sente zo kuba sente mutemera mu kiwato kiwato gwe ne manajawo yategese fight kiba kiwato tegeza boba n'ekivulu ne baga tujja bageto yote ne bagamba basinga bagaggabo bwefasa ne baga tujja gula emmeeza 10 buli mmeeza yakakadde oli kiwato nawe kiwato 5 osigeza oba ofuna oba ina amagezi n'ozikolamu eki kyomugaso segera kali bantu wano Uganda mu champion eno kubanga abantu bonna babo nga ogamba nti kati weebuti nti njagendako ewaali basobola okujja aguleyo ku tiketi njagendako ewa Kingisa aguleyo ku tiketi ewa Gaza we mba nsobodde kusanga ngufunye agule palaso mba nsobodde ajja kugulayo naye oba nga tosobola kwefasa wano Uganda kawaani oba ojja tunda tiketi zo 5 ze sente zo zoba otunze waye manager kyagamba kyosayininga wali bwekitowe kiri so kali boxer ali omwana akugamba abantu befase bantu bera filina bo nsolo oyita kuamu nolina kuyita nokuyita nga tomumanyi nenga amubongako obonzi bawa kiri kitya muganda noga oyo wawa nomugamba ize bro oba nodane maga nomubongako yo trave jobo mukoze mbulama wasaba woddango otunda tiketi akubereramu muyinza otambula ekizimbe ekyo nanga yakutwala tugende wa bosi wange gundi gende wa gundi tamanyi na bikonde naye naagula tiketi oba nagamba sijja kujja kankuwa ekida ekida kiba kikyo kiba kya manager kikwadde ku llo tajja kujja kwasubiramu ebikonde engeri nga gy'obirabamu right now omuhanja ze ebiki bakoze bakoze blabla olaba bitambula bulungi waliwo ekibulamu kiri kitya kwamacha pro ndoza pro gwabaye siwa nti muhanji yatwala aba pro kyemmanyi kwamachao amacha kwamacha nze kyensinga okwebaza muhanji tebikonde abimanyizizza abantu buli muntu ategedde ebikonde era abantu bangi nnyo baagala buli mutabani waabwe abeereko ne muligi tomwana wange kalwana abeereko muki muligi toleko n'abasomalia bazedde abasomalia tetwabalabangako mu bikonde nekati bazze buli omu ayagala abeereko mu bikonde segeera yambeereko mu bikonde nange mbeereko nga gundi ngendeko mu liigi mbeere nga ukasha mbeere nga gundi ono batte nuhu yakalwana ne ukasha njala naye mbeereko awo janwana mbeereko ne gundi n'ogendako obugenzi erugogo ne bayita busanga gamba nange njagala ngendeko erugogo yangendeyoko kubiremukaawo mbeereko ku bikonde nange buli bikonde abyagazizza abantu ate abantu bapiikinze wakati otuuka mu arena muganda wange ekubyeko bweti nnyo nga ne ba whatsapp mwebali ba whatsapp edda tebajjanga mu bikonde anti alina smart ye naye amanyi wanagira mu bikonde kumukuba jje mutwala ate nga si bwe kiri kuba buli ajja mu bikonde buli omu aba atya munne ogamba ngwe munguwa y'omusajja bwaba mukwano gwa waswabbaawo segera ne bankuba kaafu agusala so
Konde ebito bibiri nti omusajja abimanyisizza abantu. Kati alese ne corporate boxing by the way rakyo kye tugamba ne bana abakulu ba Palaso ne Alien. Abati kuba yabagambye abategeke. Nakawulidde naye agenda bategeka ate kuba weight nene. Omwe bikonde bya weight mpazi nga bagenda zanya suicide. Kuba ziba suicide. Kuba Palaso alinga light ever. Gwenzo mulambu wangu. Ngazitowa. Kilo nene. Naye kati Alien ku butono bwaliko n'obumpi bwaliko asobola okuba nga middle. Oshegera oba light oba nga light water oba wolota ngaba ukasha wolota waronza kuzanyisa light eve wolota oshegera ezo ziba suicide ngoni zanya mune gundi era byo yappa ebyagonde ebya Shakibu ne Kazola kimanja katatu bafanya okuwait nene mpazo gabe ne bya Gulunedi no ne Rikimani bana bali amusingako ku weight ono chi bigattako ku boxing ebintu ebyo kati gwe nga champion byagaza abantu ebikonde kye government bigattako n'okumanyisa ebikonde buli muntu abimanyisa waliyo abantu ba WhatsApp bangi nga tamanyi nti abantu bagenda mu bikonde ne babirwana ne Gulunedi wabirwana waliyo na arena ebikonde Gulunedi walwana amwagira mu music ajja kujja muwagire segedde sawa walabira bawukasha walabira abantu bangi nasubwadda so abayimbi balaba batandise okujidda ba Bobby be bajja mu bikonde ba Bebe Cool baka million kale bwe muyimbi abeerayo Bandina Rose n'abakazi abali babitya bajja abimanyisiza ebintu mwana big up Muhanji bikonde abimanyisiza nnyo ku professional kiri kitya eno bamwe abetwala mwina bode batwala kiri kitya tulina abatutwala nesiba market yabalungi nze nga bwendaba kuba market yabangi nnyo basowagira ebikonde nga abantu abo abakulu abatutwala be babatuukiridde kati nga ki MTN ngekyo NBS Sport nga gwabalwanyi bo ku pro so obajubisa buli wamu kuba wano ku gundi kwa macha Muhanji yatwala abana ku NBS yabatwala wa nga goberawo bererawo abaana bo batunda eggwanga osegedde n'obeeraawo nga oli pro ina fight kale abantu abasinga nga kalinga president wa ebikonde Simonenya owebya pro kwaye takulinako lukusa sayini nga naye nkubiriza ba manager baffe tufuula abakabi ku media ba media njagala nnyo management yono gundi Shadiri bambi bakola yakabye mutambuza abateekamu amaanyi okulaba nga at least yakola ogenda naye tuwakone ku fight za wano eza wano zitya ndaba alwanye nnyo mu bazungu eyo wawwa ajalwana wano batuweyo koko kuba YouTuber wana alwaneko naye nawe gwe yeepikira omaye byakwepika kuba ebikonde byakwepika tebiringa byamaca nga tumaliriza gwe weepikirani nze najja yenajja kasita aba middle nze sigenda kukola weight nkola middle super middle nze najja gwe nkuba gwe naliyo ngoli super middle jangu gasodekako empapula banja ne bangamba kubagana n'oyo ngetizi otandika nze nga ntandikirawo training atandika okugukyanga sinaako budde weterekera bbanga ki nga tugeze oli asaze onagamba kati tutandise kizokolera bbanga ki sokuwa emyezi 3 oba 4 giba gikumala giba gikumala oba ogenda kukikola okyokola okyagala oba ojja kukikola emyezi 3 oba 4 emyezi 3 oba 4 nobeera fit kibanga kyekyo nobeera nga kyekyo aya basi naye nga nze fight nze nagigamba dda opponent weight ye mu light middle oba champion Nesta ngena munoonyako naye tuteketeke the peacekeeper musajja wakaya bagaga gye bali ffe tujja kipromotinga waneeno ate bageto tibagenda kujja ate Nesta bambi naye alina abantu bo n'abantu bange ab'okucaca we ojja kuba ghetto connect guba gujja kutambula tukikole for the ghetto for the one love erina okwongerayo omuzannyo nga tomaliriza abantu bakoyo bagamba tubasiibu omwana mbagala nnyo abawagizi baffe mwenna abawagira muganda wange ono kutunoonyako ba ghetto youth yonna mwana okubabuulira amazima
okubabulira amazima ba ghetto youth nti olina kwebeeramu aye tunoonye emirimu bannange tuyinza obbagamba temuloba nnyo segera mu TikTok ekuwa ssente noonya omulimu segedde nekuba kuyimba ngoye ziyimbe kuba wena nalaba nga waswabba wanyimba engoye oba nina wendi omuwagizi wange ajja kujja nga nguleko segedde waswabbawo wange ssente kati jeni njigula eri mu bafala maboyi wange waali segedde tunoonye emirimu so baagala nnyo mwenna mwana abawagizi bange enansa naawe Crash House bageto yuti bonna ne bwayise yonna Kawempe yonna Lubaga yonna bamaneja bange segera nala promotion baagala nnyo mwana mugongere obwongezi wekiri twali ne champion Waswa fight ejja yetegese twali opponent gwaliwo ng'ojeewulira musajja ali solid ijjeeyo boy Blondie